Tubaniriza buterevu ku Salt TV, Salt FM n'emikutu emirala gyonna egya Salt Media. Buli lwakubiri tubeera n'omusumba Aloysius Bugingo. Ye musumba wa House of Prayer Ministries International. Nkyogera bulijjo nti atuwa ekigambo ekituzimba mu bulamu obwa bulijjo ate ne mu bulamu obututwala mu ggulu. Mbabuuzaako nti Mukama waffe yeebazibwe mwenna abali ku mikutu. Ntwala omukisa guno nyanirize omusumba Aloysius Bugingo tusome ebyawandiikibwa. Yes. Buuza batulaba n'abatuuliriza. Sooka gwe. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe nnyo. Oli bulungi? Sina buzibu. Tuyita mu mbeera ey'akabugumu n'akasana. Naye n'akakuba nako kakangamuuko. Nako kayitamu. Ne kaweweezaako lwakuba nti ettaka lirina ennyonta nnyingi. Kituufu. Ate tusaasira abantu akakuba gye kaayita wiiki eri nti mu Luweero kaasuula ebintu bingi, kaasuula amayumba, kaalimu kibuyaga mungi. Abakugu bagamba nti embeera eno ekisooka olw'ekyeya kuba tuli mu season ey'ekyeya, then ekyokubiri ndowooza lwakuba nti emiti tugitemye ne tugisaanyawo ne tugimalawo. Era bw'otunuulira mu areas ezewaffe mu Luweero Triangle, amanda gavaayo mangi nnyo, naye ate emiti emipya egisimbibwa mitono. Kituufu. Ekituufu kiri nti okuva edda kibuyaga bw'ati yabeerangawo naye ng'alina emiti egimukwata. Ekyokubiri, emiti gino ebibira gye bikoma obungi bituuyana ne bisindika ku mazzi mu bbanga ne gakomawo ng'enkuba. Era kyoba olaba nti ekiro oba oyita mu busubi bwonna bwobanga busubi bugimu bubanga bwe mwayiirira ebbaafu n'ebbaafu z'amazzi. So emiti gissa ne tufuna enkuba. Tetwekoze ekizibu okulagajjalira obutonde ne tubanga kati olwaleero abasinga tusulanga n'amayumba amagule okwagala akawewo. Enkulaakulana ereese ebizibu kubanga n'abakulaakulanye mu byokulwana engeri gye bagezesaamu ebyokulwanyisa byabwe eyonoona obutonde. Agasemayanja bagakubyemu agakompola gaabwe, ebintu bye bakolamu ebyokulwanyisa babisima mu ttaka. Ensi generally ntabangufu eyolekedde enkomerero yaayo. Tuli mu suicide yennyini. Ekikolwa omwana w'omuntu kyali mu kukola tekimuwa future. Kituufu. Buli wantu basimawo, buli wantu bakubawo ebyokompola, entalo ziringa entalo, n'awatali ntalo nawo waliwo obwavu bw'anaabatema emiti tebagitema lwakwagala. Omuti naye aba amanyi ekinaavaamu kye kinaamutaasa. Oba munaavaamu enku, oba munaavaamu amanda, bw'atyo bw'anaasavaivinga. Kinnuma musumba nti n'ettaka lyennyini erituwa emmere nalyo tulyonoonye tetulifuddeeko, akaveera koonoonye ettaka. Butereevu. Bingi ebivuddeko ekyeya kino nti enkuba kati eri unpredictable. Of course ye February twamuyitamu nga tumanyi nti abeera wa kyeya. Mu myezi 12 mu Luganda omwezi ogwo ogwokubiri guyitibwa Mukutulansanja. Kiba kyeya. Mukutulansanja kitegeeza nti n'ebisanja byonna bikutuka n'obusubi nabwo bukutuka. So gwo gubadde musana. Naye ate gususse. Abantu nakugambye bajjula nakusulanga oba bweru. Naye musumba era ndaba nga twebaza Mukama nti bw'oteberezaamu babagamba nti batuwanyisizeemu batuwe omuzira gugujja eno ate nabo nasoboga nti singa Mukama yali asazeewo nti omuzira gujja eno era naffe twandifunye amagezi agatetenkanya mu muzira. Naye ate nabo eno nabo tebasobolayo. Nabo kizibu. Eno nabo tebasobola musana gwenkana bwe guti kubanga ate olususu lwabwe si lweruno. Olususu lwabwe lulakinga melanini gwe tulina. Era ne bw'aba ali kuno aba ali ku bizigo buli kaseera. Twebaze Mukama olwa kino kye tulimu kyekyo. Yatuwa ekisinga obulungi. Wabula tulina okwekubiriza nga si gavumenti zokka bubeere buvunaanyizibwa bwa buli muntu okukuuma obutonde bw'ensi. Kubanga tuwangaala n'obutonde bw'ensi.
waliwo omukyala bamuyita Nafula Rona police constable ali ku parliament yangambye nti tokola nsobi n'otambuliza ku musumba Bugingo nkwaniriza mu program Nafula kati ofuse Nafula mulembe nkikoze yakuyigiriza bwoddamu simanyi kye yantumye nze obubaka mutuuse mwanyinaze Nafula oba muwala wange mu mwoyo werasimbiwe nabi wow musumba tukulikeeyo mu overnight overnight twagimaze tuyina overnight ku Lwokutaano yesembayo ku Lwokutaano nga 10 lero ziri 11 okay special service lero ziri 11 ku Lwokutaano 14 ye night prayer yesembayo mu March ku Lwomukaaga nga 16 tuberenga tumaliriza ekisibo ky'ennaku 10 ekisibo kikyagenda mu maaso ate abantu basazeewo basiba kiramba bwe nali nkirangirira nali mbawadde opportunity basobola okusiibako emmere ne bafuna obutunda ne bafuna ebyokunywa okwa-avoidinga dehydration naye abantu baga nti nedda bwe tuba twawaddeyo saddaaka katugiweeyo banga nze ate nabagamba nze ngenda kusiibira ddala era watusomesa mu wiiki eyaggwa luli nti saddaaka ennene ate ojowayongokaaba ne reward ebanene oteeka okuwayo saddaaka ng'ogifiiringa oteeka okuwayo saddaaka nga naawe ogiwulira muli so abantu bawaddeyo saddaaka ennamu ey'emibiri gyabwe beerekereza okulya n'okunywa ekisibo kitambula wiiki ewedde yabadde bize nnyo nti yalimu kusaba n'okusiba okwo okwa wiiki ne mubaamu women's day special service tugite special service yabaddemu ebintu bingi mulimu dduyiro mulimu medical camp mulimu semina byonna twabuliddwa ekituufu kye tugiyita era yabadde special event ku Saturday yagenda bulungi ku Kanani abakyala bayozeyoze twagala okusinziira wano wenyini tuyozeyoze abakyala mu nsi yonna si mu ggwanga Uganda kuba olunaku lwa nsi yonna abakoze abatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bayibuli bweragira butereevu n'abasajja mutuyozeyozeeko mulinde olwammwe ezisigaddewo nandi ziba z'abasajja olunaku lw'abakyala lubeera lumu nga 8 March kati zino ezisigaddewo zaffe naye kyenjogedde ndowooza okitegedde oba ngambye abatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe n'abatatuukiriza nabo ekibataataaganya byansi eno waliyo byansi eno ate abakyala abamu tebatuukiriza kubanga n'abaami tebatuukiriza kitandikire ene waffe dimandi zonna ze tulina ku bakyala zikola singa naffe tukola paati yaffe bw'oba oyagala respect oyagala love oyagala care ku mukyala mulabirire ekituufu yakomyawo bukomya ekituufu omukyala reciprocatinga kyotaddeyo the love you give is the love she gives you back and actually omukyala omubuulizi w'enjiri omu yamwogerako mu ngeri gye nali siwulirangako mulala nga amwogerako omubuulizi oyo yagenda eri mukama waffe Dr. Miles Monroe Dr. Miles Monroe yagamba omukyala omuwa katono bwe kati n'akuddiza kyalo kiramba ye maama oyo ye maama anti bonna bamaama omuwa emirembe n'akuwa olusuku n'akuwa emmere omukyala yamwogerako nti nemukukuwa omwana laba akantu k'omuwali okakuwemu omwana ka deposit katono nnyo bwe kati asobola okukuwaamu abalongo kati omukyala akomyawo ky'omuwadde. Nze mbadde ntunuulidde abamu abakyala nga bano be tulaba abazaala ne basuulaawo n'owulira nti amusudde kasasiro wabaawo era ensonga obuvunaanyizibwa busuddewo singa omukyala akugamba nti nafunye olubuto n'omugamba bannange congratulations oliwa n'omutwalako out n'omwebaza olw'olubuto awo n'omuweerawo akakadde
abakyala basuubuzi omwana azaala akakade tamujjaamu akyala bakujjukujju tubogereko ndooza katono nnyo tubogereko katono nga tebatuwulira omukyala bwakusanga ngaoli fala bwagenda mu ddwaliro ndooza tebawulira kadipoziti akaweebwayo ako agenda azaale akakukubirayo kati ku ssaawa envanyuma baleeta biro ne bagamba miliyoni 6 bajjako ziri 3 ezasooka oba olina kusasula 3 naye kubanga basuubuzi era akugamba biro eryawo ya miliyoni 6 ne bw'aba talina maanyi yezingirira ebigoye sente yazeetwalirayo kubanga kuliko ezize ziri ze mwasooka okuwaayo kati ffe tubulira mu ssanyu ly'omwana simanyi tuleekaana tebatuwulira tubulira mu ssanyu ly'omwana n'akulekera akana n'asooka akola obusatu oba bubiri kusinziira ku biro eze tosobola kujjukira nti bwe twali tuyingira wano nga twasasula emitwalo 67 nanti era obadde omaze okyogera nti gwe koowaayo katono ate ye kyayitamu kinene ne mu bulumi byonna byayitamu tubalekera kati abakyala bolaba basudde abaana okusooka baba batabuddwa si kirungi n'akamu n'akatono ekikolwa ekyo naye ekibuuzo nti omwana gwasudde abadde mwana waani asooka kupimapimamu namanya nti ono gwenzaalidde tasiwa programu yaffe tebula negenda mu by'abakyala kubanga omwagala okitegedde nti sigwamusookeddeko si weewaawo bw'akugamba nti olubuto n'omugamba noonya nanyiniwo okuba sikwagala bw'omu abamu bagamba nti sizaala bagamba nze sizaala bayaayi abo be bayita bafeeke master bafeeke master tibazaala so kati bambi abakyala bano tubakonda eminga nga n'ekikolwa kye bakola kya sitaani yabadrivinga nga abazeeyo kuba tomanyi oba oyo omwana gw'osuula yabaddemu obugagga bwo bonna ne future kubanga ono twalaba Barack Obama omukyala yamuzaala mukyala muzungu baawe si yali baawe tiyamuwasa namuwasa musajja yava Kenya mujaluwo agenza afunye oli kati singa yamusuula omukazi oyo muzungu yali asudde president wa America omuddugavu eyasooka tubasonyiwe yali asudde president wa America omuddugavu eyasooka nedda nga tetunabasonyiwa twetaaga kubabuulirira bwe bagaana omwana wo gwe mukkirize kubanga mu kusooka kwa byonna wadde bye mwali mukola ewaffe Masaka babiyita bya bisiru mwali mukola ebyebisiru kubanga olede tebirina right eyo naye ekivuddemu Katonda asazeewo gwa mukisa Katonda addira abasiru ababiri n'abawa omwana ebeera gift kati bw'oweekoona ku ono mu kuba nti olina abasajja 2 3 4 oba 6 oba 10 buli omu bw'amugaana manya nti omuntu ono sitaani gw'atandise okulwanyisa ng'akyalina muto alimu ekyama sitaani y'abalwana kubanga omuntu eyeegatta naawe akugamba atya mbu ate tazaala oyinza otyoga nti olya naye tokkuta kitegeeza gw'osobola okulya emmere y'embaga yonna tekisoboka nti nze ndya neetombulira byakukuta nze sikkuta omuntu weegatta n'omuwala w'abandi oba n'omukazi w'abandi okimanyire ddala nti bye mukola bivaamu okuzaala ate ng'oga ndi sizaala omulala ng'agamba nti noonya nnyini ye kyogamba nze nkwagala nzekka tonjagala wekka naye naawe oli omu kubakola ki kuba njagala kati ate nze ng'omukyala nkizudde nti ono omwana olunaku lwe neegatta nawe wuwo ate kizibu nnyo omukyala okubuukira nga tomwebakangako nga temulina kye mwali mukozeeko mubwa akusibeko nti yeggwe kizibu abeera ayina kyamanyi nti mulina kye mwagenda abagwagwa abalala baga nti sooka ozaale bamukebere DNA sooka ozaale kitegeeza okkiriza nti ebintu wabirya kati oyagala amale kuzaala so kati ensi eno nga bw'ogiraba n'akasana abantu bakyankalana naga sijja kufa nakaana kano bannyiniko bonna bakeegaanye bw'akazaala n'akasuula twongera okuyozaayoza abakyala
bazira siona abakyala mwebale muri bazira kwewe byonna babiyitamu abakyala bazira kubanga nkuba akafaananyi nga mbadde mukyala nkuba akafaananyi nga sinayo na musajja mulala mmaze naawe emyaka 4 mu relationship buyinza obutaba bufumbo oyinza n'okuba nga olina mukazi wo okuba ne mukazi wo tekyakugaana kujja kati nkuba akafaananyi ngoga nti ebyo byonna nga bwe mbigambye nti ndi lubuto byange kati ozaako ki bw'oba mukyala ate olaba ffe tulinga abantu abagumu naye tulina statement ndo ze tutasobola kusitula kuba sirowooza nti omusajja singa yali abeera ne n'abaana nga yazaala bandimuga nti oyo omwana gwolaba oba omujjama oba omukola oti oyo omwana wuwo gwomanyi tuhandolinga entalo naye ebintu ebyo tubisobola era osanga omusajja ng'asobola okumegana n'ebintu bingi naye ng'ekimutawaanya kibeera wamu wokka mu maka ebisigadde kazibeera entalo baputula bajenero basajja batula ne baplaningira entalo naye ng'omukazi yamulema naakulemera ddala nno si kyangu abakyala kye bayitamu so mu nsi muno tusaba katonda atujjukire atukolere ku bintu ebyo bisatu ekisooka tubeere mikwano gye amiina kyo nkyagadde n'ebijjojja byagala tuli mu puroguramu omunyo ku makya ate n'emisingi tubeere mikwano gye kyekisooka ekyokubiri kiteebe kyesunze kyesunze atuwe ku ssente ekyo nakyo kirungi nkiwagire ekyo okiwagire katonda atuwe ku ssente kuba ye nannyinizo buli gwe tulabye nga nannyinizo avudde mu nsi muno n'azireka kitegeeza nti n'omukafiiri awakanya nti wali katonda naye akitegeera nti sente zino zisigala zaani mukama ebyo bibiri ekisooka katonda tubeere mikwano gyatukkirize tubeere mikwano gye kuba ye mukwano ateefuula emikwano egisigadde gyefuula gyekyanga tonera bw'oyinza ginyonyola giyuwa samples ze mukoze ne tests akizudde nti gwe tosobola kuzaala naye naakulaga nti olubuto lwalina lulwo kumbe ne musanyuka nnyo kumbe lwa mupakasuli lwa mukuumi ye mwavu bannabuddu gwe baaga nti omwavu tazaala olubuto alulaba lulwe akaana ne bakazaala ne bakuzaalira n'akookubiri taata w'abaana nga yaggula oluggi igwe n'oyingira ng'agumidde awo oga kasita omwana wange ali muki omuyekka ate ogwo omulimu naye aba yagunyweza bwali nti wamma kitegedde kyoba oyogera kitegedde nti awo omulimu kizibu okumugobwa ku mulimu ogwo omukyala aba agamba nti okugoba oyo nange ngenda nange wakiri obyonoonye bwonoonye taddamu ebyo afuna bufunyi kaseera n'agamba nti obudde bwe tumaze n'omuntu ono bukulu nnyo ate bwe tuleeta omulala ate tomanya mpisa ze abakyala byebimu ku bitonde ebisinga amagezi ku nsi bamanyi what to say and when to say it kwe kumuterayo akabega mu magezi era omukyala bw'aba takwagala oba toyinza kubeera waawo naye ate okukwagala kwateeka okukwagala ate toteekwa kubanga owebaka naye ekyo Yusufu kye yabuuka n'agamba tajja kwebaka ne muka Potifaali ne bamuteeka mu kkomera ery'omunda Mukama n'amujjukira n'abeera mukulembeze wa Misiri yonna mu kifo ky'okulemberako ebitundu fyuca nkulu nnyo naye omukyalo ono bakuzaalira omwana n'owookubiri n'owookusatu abaana ne bagenda mu international abaana ne bagenda wa ng'obaana bamwavu abalabaawo
naye wabeera ukijje ku kiri nti omwavu tazaala ngombo. Point namba tujje nkyanyweza Katonda nga atujjukira atuwa ebintu ebi bisatu mukusaba kuno n'okusiiba n'okwegalira ne bw'oba toli mulokole musabe Katonda abeere mukwano gwo kuba ye talikyuka. Ekyo nkyanjuluza tujja kigaziya. Number 2, you need money. Fedha. Weetaaga sente. Sente ozeetaaga. Omugagga afuna abaana nga si abazaala. Era kyova olaba waliwo enkalu z'amaanyi mu Uganda ku kigambo kye bayita DNA. Abantu be bakebeddeko DNA bataata tebabatulaga bulazi bavudde kwani talinaamu we naye bataata babwe be baani baana b'abaavu baana b'abaavu naye olw'okuba nti bataata baavu eri tebasobola kubeerayo. Awo n'omukyala era asigala aga nti bakebera bubi bino ebintu babikyusakyusa babivulugavuluga nawe tosobola kugamba nti Katonda akutaasiza bwe bakebedde DNA kotwale akaanako. Nedda tebakkiriza kasigale wali kalwanire mu bugagga. Twetaaga sente. So abagagga be bazaala era abagagga ate nabo balina okuba ne discipline kuba omukazi asobola okwetega nga n'omwana era gwagenda okuwa siwwo naye n'otayagala kudda mu kuleekaana ate ayinza obutakwetega kukuwa mwana ataliwo naye nga akola investment ng'omukyala investor oba ebigambo byenkozesa bye bituufu ng'amanyidde ddala nti ali mu biro byakufuna lubuto n'akigenderera bugenderezi afune olubuto mu muntu eyeegasa. Erudda olabanga ekitali kibi kyeŋŋamba nti omukyala erudda oyinza okira nti aba ateekerateekera mwana we obulamu obwo mwaleeta ekigambo planned kid aba mu planning te naye ate enkola ne context yenkyamu kyakikoze bubi enkola formula planned kid aba mu planningira kyembadde ntegeeza babajjanja baabo tateekwa kufa kubanga eyo maali future. Nkyala yabuuza omwana tomanyi lwaki mu basajja bonna nakuzaala mwoyo ansa bw'oba togirina mpa ssente zenjagala nakuzaala walungi nakuzaala nga nengera ebiseera by'omu maaso omunyo okumakya n'emisingi gikalubyemu tugende mu maaso. Sente tuzeetaaga atujjukire Mukama atuwe ku ssente si kugenda kuzikoza ffujjo naye zituwonye effujjo lye batukolako nga tuli baavu. Omusajja omugagga olw'okuba akukuliza omwana si ffujjo lyennyini eryo nali kukuliza omwana kyokka ekyo omugagga gy'anaalambula ekyalo ng'olaba emmoroka ziyitamu anoonyeemu omuntu alina ennyumba etegerekeka anaasimba ekkuuli ly'okulemesa ekyalo ekyo kigula kyonna. Bw'azuulamu amuuzuula yayinza omujja mu kkubo mwe mwerwanirire amuwa akake mwe abasigadde babasende busenzi. Tewali yagula kyapa kiriko baakusengula nga tamaze kumanya nti kuliko abantu. Waliwo n'abagula ettaka nga liri mu kkooti ng'akitegedde nti abaliko akitegedde liri mu kkooti ab'ekikabakana naye ab'ekikabakana bonna mbwa za ku kyalo jjajjaabwe yabalekera ettaka naye ku bonna tekuli agenda kulemesa kati muba muli kyali eyo mukayana nga tractor zitandise okusenda
n'amalalo g'abajjajja tobabuulira malalo afunawo abayaaye nga 6 nga bagasimulayo mukanya kwewuunya ku kyalo bannange kino tukirabangako tukakireebaga baagajeewo dda owulidde bwavu so lyejoogo eryo ejoogo lyetuteeka okwewala omwavu bayibuli yegamba ne baganda be bennyini tebamwagala engero essula ya 19 olunyiri olwokutaano lwa 7 oba Proverbs chapter 19 verse 7 eyi egamba etya Proverbs chapter 19 verse 7 all the brothers of the poor hate him wanji kiddemu Proverbs chapter 19 verse 7 yes all the brothers of the poor hate him how much more does his friends go far from him he may pursue them with words yet they abandon him omwavu baganda besaabamu bonna ey'oluganda yeegamba nti omwavu baganda be bonna bamukyawa mikwano gye tebasinga nnyo okumwewala obanga abaganda bwe bakukyayi kati emikwano banaakubeerewo batya gikubeera wala abayigganya n'ebigambo naye nga bagenze kale muliraba mulaba kaki nze nayagala nange saagala kubeera mu mbeera eno kolima naye nga tebikola omwavu ne baganda be bonna njagalde nnyo ekigambo engeri gyo kijjayo ekyo ey'oluganda yekijjayo bonna with double n ey'oluganda ekijjayo kyonna ey'oluzungu egambye eti all the brothers ke bonna all ye bonna y'oluganda omwavu baganda be bonna bamukyawa mikwano gye tebasinga nnyo okumwewala abayigganya n'ebigambo naye nga tebaliiwo bagenze ensonga za bwavu musomba ensonga za bwavu tuli ku point ey'okubiri nenza ey'okusatu era tewenyumiririzanga mu bwavu tewenyumiririzanga mu bwavu naye nga tetunagenda ku nsonga y'okusatu waliwo ekitugatta ffenna kye tulina okwesibako Proverbs 22 verse 2 eyi egamba eti the rich and the poor have this in common the Lord is the maker of them all amen ruddemu Proverbs chapter 22 verse 2 the rich and the poor have this in common they have this in common the Lord is the maker of them all kati olina okuba ne positive attitude katonda waffe ffenna ate ngera waffe ffenna bw'oba oyagala obugagga bwe ate togenda ng'omuwaayiriza era nze oyagadde enjavu wale era namanya tojja kungaggawaza n'obuyimba bw'osinga okwagala bwebwe obutalina makulu katonda eyabawa ye yatuma era musumba ge makulu era agali mu kino katonda eyabawa ye yatuma ogw'osoma kyawandiikibwa ki katonda ng'akumma ennono za katonda teziri kiriya tagamba nti anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe Deuteronomy chapter 28 verse 8 show the Lord your works don't just show him your works ask for the blessings when the Bible says that ask and it shall be given does he say let the rich ask they shall be given? No. Bona. In fact, Matthew chapter 7 verse 8. Duka tujibikule. Matthew chapter 7 verse 8.
7 verse 8. Yes. Egamba etya? Matthew chapter 7 verse 8. Egambye nti for everyone who asks. For who? For everyone who asks receives. Hey, for everyone. And he who seeks, regardless of the status, whether you are rich or poor. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. But today wali ku 22. 22 verse 2 egambye etya? Proverbs 22 verse 2. Egambye etya? The rich and the poor have this in common. Akagamba ako common. And we have a lot of things in common. The rich and the poor. We share the oxygen. Watuganda n'essaawa ze zimu. N'ennaku zennyini tewali mugagga asobola kujjayo ennaku 2 tetutwala na mu nnaku 10. Katonda agaba olunaku olwolu ne muluyitamu mwembi nga mulukozesa. Gwe n'oluyitamu nga weemulugunya ovuma Katonda, bw'owulira ow'enjiri n'omusamba n'omuwogerezaako n'ebigambo ebirala bingi nnyo n'omubulira nga bwe yasiriwala, enkya ssente ne zikubula n'olowooza nti Katonda tayagala ofune. Buli lwe tuzibula amaaso Katonda ebintu abituwa ikwale era atukkiriza okulumba ffenna, naye ekibuuzo kiri nti gw'olumba n'ani? Yes. Ojjukira omusajja oli gwe twasoma mu Bassekabaka? Kyokubiri eyagamba Erisa nga bagenda kutema emiti bagaziye ekifo babeera kuba wali wafunze, n'amugamba naye tugende ffenna. Erisa n'akkiriza. Baatuukayo omusajja aba atema embazzi n'egwa mu mazzi. Nabadde njewooze nno. Embazzi ebadde neyazikeyo nyamba. Omusajja wa Katonda n'aga nti eguddewo, n'aga nti awo nabaga batema ekiti bakimuwe. Ne batema ekiti n'akisuulayo, ekyuma ne kibbulukuka. Ge maanyi ga Katonda. Oteekwa okuba ng'otambula ne Katonda ng'omwesiga. Totambula na balubaale, totambula na bakatonda bansi. Tambula ne Katonda yatonda eggulu n'ensi. Tambula n'omutwe oguli positive, omutwe ogukukkiririzaamu. Tokkiriza bukkiriza Katonda. Naawe wekkiririzeemu. Beera ne confidence. Actually Musumbaze olunyiri luno ndabye nga makulu gali clear. The rich and the poor have this in common. Yes. The Lord is the maker of them all. Bwentegeera nti Katonda eyawa omugagga ye Katonda wange. It gives me confidence tinanga asobola okumpa. But again, chikuwa opportunity okola research. Nkole ntya? Yes. Abaamufunako ebintu bakola batya? Yes. Talina bintu bye byakunoonyaako, ayagala omutima gwo. Yes. Yesu yagaana ebyobugagga bya Setaani byamulengeza mu kitabo kya Luka essula 4. Ojjukira nga tusomawo. N'amulinyisiza ku Kitikkiro, n'amulengeza obugagga n'ebitiibwa byonna. N'amugamba nti ebyo mbiwa buli gwe mbanjagadde. Nvuunamira obitoole. Obugagga olunyiri olwo lutiisa nnyo. Nti Yesu teyamugamba tobirina, tolina gw'obigabira. Yamugamba ekikwatagana n'okusinza si gwasinzibwa. Kyawandiikibwa nti osinzanga Katonda ogwo era omwagaliranga ddala n'omutima gwo gwonna. Eyagaana ebya Setaani lwakuba yali amanyi obwakabaka bwa Katonda kye busobola okukola. Bw'omala okumanya obwakabaka bwa Katonda kye busobola okukola, then goberera principles. Ennono eza Katonda. Ayagala okeere ku makya obeeko ky'ozuukukira. Teekateeka embalaasi yo, Katonda akuwa obuwanguzi. Lunyiri luli wano. Proverbs chapter 21 verse 31. Wewe wennyini wooli. Oh yes. The horse is prepared for the day of battle. Yes. But deliverance is of the Lord. Embalaasi etegekerwa olunaku olw'olutalo.
gwotegeka embalaasi gwolina olutalo gwotegeka enkuumi gwolumba ennimiro naye ebyokutonyesa enkuba n'okubaza ensigo ebyo byakatonda byakatonda sikisimplifyinza olwekisa kya katonda olutalo lwa bwavu runo embalaasi etegekera olunaku olw'olutalo naye okuwangula kuva eri Mukama gwotegeka embalaasi gwolumba ku lutalo ekyokuvayo nga gwe towanguddwa ekyo katonda kyakkolera era kyolina omuga nti nkulembera Silver Kyagulanyi yayimba oluyimba olugamba tolunaku luno lutadde mu mikono gy'Omukama saba oluŋŋamya amakubo leero nkulembere sumulula omukisa gube nange ne bemmanja bansasule nange nsaba ompa amagezi nga Sulaimaani gewamu tolina kyonyambye mu luyimba luno paati yo engeri gy'ogimbyemu tevule nange nsaba ompa amagezi nga Sulaimaani gewamuwa oli muyimbi nno lwegwe wenyuma nange nsaba ompa amagezi nga Sulaimaani gewamuwa siri bubi musumba sumulula omukisa gube ku nze gamba ne bemmanja bansasule tambula ng'okulembeza Katonda waliwo abagagga nga bagondera kiri bavunnamira Setaani Yesu yatulaga nti abavunnamira Setaani bafuna obugagga ne bafiirwa omwoyo gwabwe nabaabawa Setaani agabira ddala obugagga erudda eyo Setaani agabira ddala obugagga erudda eyo abantu n'abawa obugagga naye Mukama atugamba tetwegomba nnyo bintu byabwe wano wennyini mu lwabiri tugende ku 24 Proverbs chapter 24 verse 1 Proverbs chapter 24 verse 1 Do not be envious of evil men nor desire to be with them olwokubiri for their heart devises violence and their lips talk of troublemaking. Yes. Kati gwe weegombe magezi olwokusatu. Through wisdom a house is built. Yes. And by understanding it is established. Amagezi ge gazimba ennyumba n'okutegeera kwe kuginyweza. Olwokuna by knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Yes. N'okumanya n'okujjuza n'okumanya kwe kujjuza ebisenge obugagga bwonna obw'omwendo omungi era obusanyusa. Olwokutaano. A wise man is strong. Yes. A man of knowledge increases strength. Omuntu ow'amagezi aba w'amaanyi. Weewaawo omuntu alina okumanya ayongera obuyinza. For by wise counsel you will wage your own war. Yeah. And in a multitude of counselors there is safety. Kubanga olirwana olutalo lwo n'okuteesa okw'amagezi era mubateesa ebigambo abangi mwe muli emirembe. Wisdom is too lofty for a fool. He does not open his mouth in the gate. Amagezi magulumivu nnyo galema omusirusiru. Tayasamya akamwa ke mu mulyango. Naye atandise akugamba gwe noonya amagezi. Yes. Teweegomba bugagga bw'ababi. Yes. Do not be envious of evil men. Yes. In this world, there are men who are evil. You can imagine when somebody is evil, if you start with the word with the letter D, then that man is the devil. Yeah. But their boss retains his letter D to be the devil, and they be evil.
nze ndowooza bwetunoonyereza simanyi nendowooza bw'onoonyereza obulungi evil kyandibanga kiva mu devil anti era kyeŋŋamba oba byebimu akanyukuta kana akaddi bwe kavaako ng'omuntu afuuka devil kati kaddi sitaani akeesigaliza kubanga ye abeera devil ababi tebakulumya mutima tebakweraliikiriza saba amagezi amagezi gagenda kutuusa ku bintu bingi today wali ku Proverbs 22 verse 2 omugagga n'omwavu balabagana kati ey'oluganda eno teyakijjayo bulungi kuba ey'oluganda yandibadde egamba mubalabagana wano yandibadde ejjayo nti balina ekibagatta ey'oluzungu ekijja sobola muntu alina okusoma bayibuli bbiri bw'oba olina omukisa ogwo ng'otegera oluzungu n'oluganda oba olunyanko n'oluganda oba olugisa oba olusoga n'oluzungu okwata bayibuli kyekitabo kyoteeka okuba nakyo mu bungi mu version zonna kyototegedde wano kivaayo obulungi wali nali nsoma wiiki ewedde mu kitabo kya lubereberye essula 40 Genesis chapter 40 Yusufu yali ayogera n'abasajja bano bwe yavunulira ebirooto nga bagenda kuddayo omu agenda kufuna obukulu naye ey'oluganda egamba nti Genesis chapter 40 verse 14 naye onjijukizanga nze bw'oliraba ebirungi kati bw'owulira statement owuliranga onjijukizanga si kyekituufu n'olaba nti Yusufu yali agamba omusenero ono nti naye onzijukiranga bw'oliraba ebirungi ondage ekisa nkwegayiridde onjogerangako eri Falaawo onzije mu nnyumba muno kubanga mazima 15 nanyagibwa mu nsi y'Abebbulaniya era ne kuno sikolanga kigambo ekyandiba nteesezza mu kkomera kati some y'oluzungu yeekulaga nti ekigambo kino tekiri onjijukizanga kiri onzijukiranga soma Genesis chapter 40 verse 14 to 15 But remember me. Kati bw'oba tokuteya luzungu na ya Luganda osobola okuwakana nnyo ng'ogamba nedda ekigambo kiri onjijukizanga naye ng'ekituufu kiri nti ekigambo kiri nti onzijukiranga soma tuwulire. But remember me when it is well with you and please show kindness to me. Make mention of me to Pharaoh. Make mention of me. Onjogerangako. Kinene. And get me out of this house. For indeed I was stolen away from the land of the Hebrews. And also I have done nothing here that they should put me into the dungeon. Yes. So wano mu bufunze kino kyandibadde amakulu gandibadde nti omwavu n'omugagga waliwo ekibagatta kati ey'oluzungu yekizyeyo obulungi ey'oluzungu egambye etya the rich and the poor have this in common. So the English version NKJV has brought it out so well. The Lord is the maker of them all. Yes. Meaning nga bw'ali nti ayogera ebigambo bino omusajja w'amagezi meereere lekeraawo okwekubagiza n'okwemulugunya. Tuuka ku soosi yammwe mwembi ewava omukka gwe mussa. Kibi nnyo abantu obuteefaako nga bakyali balamu ne bategeera nti bali iko nga bamaze kufa kubanga ng'omwavu bwawunya n'omugagga bwawunya era tuwaligwe baga nti bamuwanike mu bbanga bonna baakuziika mu ttaka. Kati nga tonawala n'akusinga genda eri Katonda noonya Katonda. Omuntu teyandivudde mu nsi ng'akomye ku version ya Setaani yokka kubanga awo n'eggulu lisobola okukulema kubanga oba n'olutalo lunene nnyo ku Katonda so nga gw'oguddeko olutalo tojja musobola. Tebamuteekako lutalo tebamutiisatiisa
Judith babiri yayimba oluyimba nti Katonda tibamutiisatiisa tibamukangakanga yaluyimba nga luwandiisa bulungi nga luli tuwe lugaana okutiisatiisa Katonda in that manner nti omugamba nti ogera kuva mu kyaki ogera genda ate ne lugaana okutiisatiisa Katonda ng'oweesiga obulogo yayimba yo version yayimba awagamba nti okutta emmindi ya mitwe 8 manya 16 waliyo neya 5 oba neya 10 neya 2 neye Katonda gwe tukkiriza tebamutiisatiisa ate naawe agamba nti mbuliddwa omwana oba mbuliddwa omwami oba mbuliddwa omukyala kati guno omwaka guno bw'abanga Mukama takikoze ngenda tomutiisatiisa. Today wali ku nnamba emu gye nagambye nti ebintu bisatu bye twetaaza Mukama naakogerako bibiri Mukama abeere mukwano gwo nga bw'oyogera ne mukwano gwo bw'oba oyogera ne Katonda. Tulina abantu betwogera nabo nga weeraliikirira nnyo ekisobola omunyiiza toyagala kunyiiza era bw'obanga aseereddemu katono mu lulimi weenenya weetonda emirundi 10 you apologize 1,000 times if you feel like annoying your friend has been offended. A friend. Tutegeregana bulungi. So toteekwa kubeera mu nsi muno ng'olina olutalo waggulawo ku Katonda. Ey'oluzungu ekijja ey'obulungi ey'Oluganda kigaanyegaanyeemu kubanga ey'Oluganda egambye Proverbs 22 verse 2 ti omugagga n'omwavu balabagana. That's true. Ne balabagana kitegeeza ki? Mukama yabatonda bonna si balabagana. Ekituufu ekiteekwa okuvaayo naye bano abantu abavunula bakola omulimu matendo ewasigadde nawe oba olina okwerowooleza kubanga biva mu Hebrew Aramaic nga bidda mu nnimi ezibu n'ensi eno naye oluzungu akijja bulungi agambye atya? The rich and the poor have this in common. The Lord is the maker of them all. Kati toyimba luyimba lunyiiza Katonda. Katonda yabawa ye yatuma akugambye buli asaba aweebwa. Mateyo 7:8. Buli anoonya buli anoonya alaba. Buli akonkona agulirwawo. Kati gwe oluyimba lw'oyimba nti Katonda yabawa yakuma gwe olunyiri olulwo nga bakuma luli luddawa kubanga okusooka kwa byonna Katonda tawa balokole bokka agambye buli whoever buli asaba aweebwa era tulina service omwali omugagga n'omwavu omwonoonyi neyeeyita omutuukirivu. Matayo essula ya 18 Luka 18 Luka essula ya 18 oli yajja ne yeewaanawo obutuukirivu bwe awa n'ebimu bye10 asiiba ate ng'ayogera nnyo ng'ono atali mutuukirivu nga n'ebirala byonna tabikola tabanga na kimu kya 10 awulira naye ono yajja akoze resolution ntegedde Katonda waffe ali okwo. Bayibuli egamba mu kitabo kya Luka essula ya 18 okuva ku lunyiro lw'omwenda paka ku 14 egamba eti Luke chapter 18 verse 9. He spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like the other men, extortioners, unjust, adulterers, and even as this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you this man went down to his house justified rather than the other.
For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Service itawedde. Amina. Omutuukirivu ajjayo akantu eyeewaana kuba n'obutuukirivu kisa. Yeewaaniranga mu butuukirivu Omufalisaayo. N'abalala n'abagerera n'abalala abaali beerowooza ku bwabwe okuba abatuukirivu nga banyooma abalala bonna. N'abagamba olugero luno nti abantu babiri baalinnya mu yeekaalu okusaba, omu Mufalisaayo omulala muwooza. Mufalisaayo n'ayimirira n'asaba yekka, n'agamba ebigambo bino nti, ayi Katonda, nkwebaza kubanga nze siringa abantu abalala bonna, abanyazi, abalyazaamaanyi, abenzi, newankubadde ng'ono omuwooza. Imagine kyomulaba abantu batya kyaki osangayo omugwagwa ssebo n'akuwefunira. Ekifo si kiki, ekifo kya Mukama. Waliwo akagero oba kaki abagamba mbu nkuwe meka gwe Katonda, osaba meka nzikuwe oveeyo Katonda yanguwe. Ndowooza kalinga kagero katemba buntu babunyiyeyiyeeyo ne babuleeta ne babuteeka ku bituuti n'owulira ng'ensi yonna kamu keebuulirako. Ogambye nti abantu batya kyaki. Nze ndowooza nti abaana abo bonna boolabanga abayaayeyaye baki bonna baagala ogenda mu kyaki, naye balowoozaamu jajimenti egenda kubeera etya singa Katonda yajajinga ng'abantu be bajajinga. Naye abo bonna tubategeeza nti baafuna kyaki yaabwe, house of prayer. From day one for the last 15 years Katonda yaŋŋamba nti Bugingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna, abalokole n'abatali balokole, abatuusewo bafunye n'abali ku radio ne ku TV bafunye. Katonda tasobola kuwa oxygen ate nadda ku birala n'akujerega. Kiri gy'oli okwekuba mu kifuba. Nange musajja ng'agamba siringa bano ng'ono omuwooza, nsiiba emirundi ebiri olwe 12, nsiiba emirundi ebiri mu sabbiiti, mpaayo ekitundu eky'ekkumi ku byonna bye nfuna. Naye omuwooza n'ayimirira wala, ebigambo abiwulidde, n'ataagala kuyimusa n'amaaso ge mu ggulu, naye ne yeekuba mu kifuba ng'agamba nti, ayi Katonda onsaasire, nze alina ebibi. Mbagamba, Yesu y'abagamba nti oyo yekka okuddayo mu nnyumba ye ng'aweereddwa obutuukirivu n'okusinga oli, kubanga buli eyeegulumiza alitowazibwa, n'oyo eyeetowaza aligulumizibwa. Nzirayo wali. We have this in common, the rich and the poor. God is our maker. But how do you approach God? Bwe tuba tusaba tusiiba nga tugamba Mukama nzijukira, naye naawe omujjukira. Osiba ku bulamu obwo obwereere n'omala n'ogwa bugwi ku kitanda n'ozuukuka n'olumba ekibuga, obeera mu mwenge na biduula, oli mu bintu byo birala, tomulowoozaako. Abalala wabivaako, obeera ku buwala gy'oli ku buveera, oli ku buntuntu obutalina makulu, oli mu njaga, toli soba n'akamu. Katonda omuyisanga bw'oyagala. Singa tukwata ekigambo kino nti omutonzi waffe ali ogwo. Ali omu. Eŋŋombe etambula egamba nti omutonzi yasalawo, naye yatugamba nti ffe kye tuba tugoze ku nsi kye kikolebwa naye mu ggulu. Matayo 18 tumalirize. Matayo 18 onyirwa 19 olwo 18 rather. Matthew chapter 18:18 eyi egamba eti egambye nti Matthew 18:18 Assuredly I say to you, whatever you bind on earth, whatever you bind on earth, will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Na mazima mbagamba nti byonna bye mulisiba ku nsi birisibibwa mu ggulu. Kitandikire eno omutonzi yasalawo naye gwe osibye eki. You. Ne byonna bye mulisumulula ku nsi birisumululibwa mu ggulu. Kitandikira endowooza mu misingi twatandikidde wansi eri naye tukituusizza ku ntikko yakyo. The rich and the poor have this in common. God is their maker all. Both of them, God created them.
So, and the God is not a respect of persons. Yeah. Katonda tasosola mu bantu. Abantu besosola bokka. Olwekyo weeweeyo abatali kwesosola. Kkiriza Mukama mu kusaba kuno n'okusiiba. Katonda naawe akujjukire ne naawe wejjukire weekomyewo eka. Kati koma weeka. Nyamba gatta kitaawo akulindiridde. Bw'oyimba paati ey'endala oba ompangudde. Okay. Kati koma weeka. Kitaawo akulindiridde. Ddako ekiddako. Tewali muyaaye. Tukigalidde awo mbalinze mu lunch hour, mbalinze mu night prayer egenda okusembayo lwakutaano luno nga 14. Mbalinze ku Sunday nga 16. Ekisiibo kya koola Mukama nzijukira kiriwo ku lulwo nange. Jangu atujjukire naffe tuleme kujogebwa nga batuyita baavu. Mukama abampeera omukisa. Shalom, shalom, shalom. Tuddemu tusinkana ewiiki ejja mu Munyo ku makya n'emisingi ne Pastor Aloysius Bugingo mu Lwakubiri. Musibe bulungi era musole bulungi. Mweraba.